oyagala okumanya ebiriwo ebyaliwo oba ebigenda okubaawo. Program tambula n'okumanya eggose, tambula n'okumanya ku Omari TV ne Royal FM. Ku njaguye gw'ekibuga Kampala mu ggombolola y'e Makindye, abatuuze mu kitundu kino batawaanyizibwa ekizibu ky'amazzi naddala mu biseera by'enkuba, anti nno bwegeza n'etonnya amazzi gano ganjala mu mayumba gaabwe. Olwaleero ssentebe wa LC2 Yasin Omari mu muluka gw'e Bukasa akedde kwanjulira batuuze abasaanyibwa mu kitundu kino ekimotoka ekigenda okweyambisibwa okukogola omwala gw'e Nakivubo nga guno guyita mu kitundu mwe bawangaalira. Ate abantu bawono olaba bali kumpi, enkuba bw'etonnya amazzi gakola ki? Gayingira mu mayumba. Olutindo luno okuddamu okuluzimba kujjako ebiyinja biri mu kkubo. Kati yeetagisa ssente era tusaba gavumenti ejje ezimbe olutindo. Ssentebe Yasin Omari yeebazizza gavumenti ya Uganda n'ekitongole kya KCCA olw'okulowooza ku bantu b'omu kitundu ne babadduukirira n'ekimotoka ekigenda okugogola omwala guno. Olw'ekyo buli kiseera tusaba gavumenti ne KCCA okutudduukirira era tubeebaza nnyo okulaba nga tractor etuuse era abantu bawano bajja kusiima nnyo. Wabula ye kansala w'e Kanyogoga Zone Erigana Richard ategeezezza nti ekimotoka kino kyakuyambako ku batuuze okukuuma ekitundu kyabwe nga kiyonjo. Jula ne guyiwa amazzi mu batuuze. Abasinga abaliraanye ekitundu kino badde bajula kusenguka lwa mazzi. Kati bwe tuba nga tukwasaganye ne KCCA saazi ne tusindikidde tractor okugogola omwala guno, nsuubira ekizibu ekyo kigenda kuggwa. Ate bo abatuuze batubuulidde ku ngeri omwala guno gye gubakosezzaamu. Okukirya n'omwala guno ogenda eri wansi abantu gye bakoseddwa amazzi kuba gayingidde mu malimiro, wali abazimbayo mpozi nakano akaala wano akatono kano guno bwe gujjula kaweereza eno najjukira nawali waliwo omulala nawali waliwo omulala, kati guno bwe guweereza wano amazzi nga gabotola gadda wali bali tukoledde guno bwe guti naye awo bakoze tewali mutawaana. Mu kaweefube w'okukuuma obutonde bw'ensi, abatuuze basanyukidde nnyo gavumenti olw'okubalowoozaako n'ebadduukirira n'obuyambi bw'okutereeza omwala guno ogubadde gutawaanye nnyo abatuuze mu biseera by'enkuba. Weekuumire ku Omari TV, ebijja bingi ddala ebikukuumira mu kumanya. Nsigadde nze Mukisa Pavin okubikutuusaako.